yamaze okutugendako tetwandyagadde genda mu bino byonna ebibaddewo ebiriwo naye basebo ne bannyabo lyetteeka naye netteeka eryo bwolyetegereza nnyo abamu baliyita kyamu mwami n'omukyana ajja kutubuulira but at the same time nalirabyemu omuzinzi kuba sipiika ng'afudde ye yennyini sipiika ng'afudde kiba kitegeeza nti house tekyalina sipiika kituufu ate house erina okutuula okuwa tribute to the speaker so kite okwogera ku bintu byakoze because speaker is actually it is known to not just because waliwo pensions act speaker muwa kibayita national state funeral so not just official funeral it's a state funeral ekimu ku byo omulambo gulina okugenda mu parliament mwalina okuba nga waliyo speaker naye ate speaker yakoze eki yafudde ndowooza ne mukalucha zaffe one day nagenda okuziika omukulu w'ekika kyange ng'afudde but before we buried walusimbi atugenzeeko twali tuna okuba ne walusimbi temuziika mukulu wa kika nga temulina mukulu wa kika so I don't know wana ebika ebirabwe biri siziika nko mukulu wa kika kyane mufumbe naliko kubalangira omulangira Kayondo yafa wese muto era basooka kulonda mwami Mavuuma nadda mu ntebe ya taata we yes era ne bakitunyonyola nti bwe kitu kirina okubeera so bwe tubane bwe kyatugenzeeko tewali muntu akikonaga banange bana abantu baagala bwagazi bifo ned bwe kyo bwe kiri so kati olwokuba nti Jacob Olanya wekirina kisaanye okukyusibwa mu deputy aweebwa obuyinza mu ssemateeka mu ssemateeka lwaki mwakikolayo muti onaatunyonyola ajja tunyonyola naye mu kati okulondebwa kwa speaker chief justice yamulondesa speaker era bagamba parliament tekola mulimu gwonna okujjako omulimu ogusookerwako kulonda speaker but at the same time ya speaker gwe balonze takola mulimu gwonna okujjako ng'alondesezza deputy speaker kwaliwo abamu nti ale mwandulenzeko nasooka kati omwandi mumaze omulala ne mumulonda nga niyo yennyini gwalonze talina mulimu gwakkirizibwa kukola according to subsection 6 ekyo kyasookerwako is kwe kulonda omumyuka we kati enkyakabiga okulondesa omumyuka we okulondesa deputy kati akabiga katulina kali kamu deputy speaker olwaliwo nga Anitah Among newankuba tumwogerako wano nga akutte flag NRM tanafuuka speaker antu weni ng'akubiddwako akalulu kubanga ne opponent gwe batuleeseeko w'amaanyi Asumani Basalirwa tuli mu kweteekateeka tetugenda kwebaka tulimukiddemu okuba ntuwangula Asumani Basalirwa w'amaanyi naye ate tamukwata mu ssente z'eggwanga nedda ate lwaki nga lwaki mumanyi nti bekuva mukozesa ssente zokka lwaki Ssekabya tomugamba n'asooka n'aleka mukulu we kakati lwaki twaleese Anitah Among kuba speaker ekisooka principle gye twakkirizganyizaako nga seeke twakkiriziganyiza nti tetwagala kuvuganya kuba speaker first of all nga principle si ku mulundi guno gwokka wabula emirundi gyonna mu 2001 bwe twali tuleetawo ekitiibwa Sekandi tewali kuvuganya it was by consensus 2006 that was Sekandi 2 tewali kuvuganya era emisanja ebyombi deputy speaker yali alitwala Kadaga mu 2006 owekitiibwa alitwala Kadaga ayagala okusitukira muleka nti bane kati kululu nafa abakyala tujja nogana gumiikirizaamu 2011 mwami Sekandi agamba nkyaliwo era tugenda entebe ngera tugenze entebe nga waliwo abaga nti Sekandi tumuzza kati tumutwala okumuzza olwedde nga naye owekitiibwa Kadaga yamaze dda yamaze okumobilizing tutuuke enduga nti banetukirize by consensus Kadaga akajje kati 2010 nze n'Olanya tuyinga nti banetwagala okujja kola nti era by consensus twalinda essimu paka saawa 10 twaziwera sanga 8:45 naye owekitiibwa Jacob Olanya wakaawe 2016 mbanda nga batukubidde essimu owekitiibwa prime minister kati yali prime minister Ndugulwana Rugunda atukaga nti Seke egambye Kadaga agenda kuddeyo omuddeyo kuba deputy speaker and that way so tubadde okulondebwa kwa speaker mu mulundi tugenda by consensus tuvane ku mulundi guno tetwakkiriza kuleeta Anitah Among mu kalulu kano olw'ensonga kibadde consensus okuva ali emabega nga tukkiriziganya bukkiriziganya ekyokubiri bw'otunuulira enkola yaffe okuva emabega bulina ko abadde atera okuba deputy speaker gwe tukuza
wekiba sekandi ya deputy speaker wa Pakabulo bwe yajja kuba speaker mu 2021 ne 2006 wekiba Rebecca Kadaga yali deputy wa sekandi Olanya yali deputy wa Kadaga kati ku mulundi guno ekizibu kyabadde kimu nti bambi Anitah Among tafunye mukisa gwa myaka 2 kuba nti deputy speaker Olanya bisanja bibiri naye it was already nga kiringa kiri mu kali kya fete tulina bwe twakiwandiika wonna n'ekyo kye tubaka twagamba nti okay newankubadde assumption eri nti gwe mwagala abeere speaker after 10 years ayina n'okuyitamu ku bwa parliament okuba parliament anti okubeera speaker olina okuba parliament kati bw'ogamba nti Anitah Among myaka 10 deputy myaka 10 speaker ekitegeeza agenda kubeera MP for 20 years olina kuba for 20 years mwakisalawo nakyo naye olina ajja kwesimbawo ne weesimbawo abantu bamuwa mandate bakuwa mandate NRM okuteekawo kifuba naye lwaki tobagamba njagala aho omanyi ono mukulu wange ate wafumbe nga bwe mukikola ku ba deputy speaker ne ku speaker ku president bwe mukikola ddi nawo tukikola ndoza bakolo consensus naye lwakwakyo kiwanvu ng'akyali mulamu ngana honorable Kiwanda nekyo kiwanvu mukyo kiwanvu ko okusinga ku kino kakati ekyokusatu tutunulya performance omuntu ono akoze atya of course right honorable Anitah Among ayingira mu parliament ngeri so divided niye akoze kyonna ekisoboka okuzimba harmony okuteeka bano basekabira bazibu nnyo njagala nkula ekimu ku kizibu ennyo kulembera obeera nga president n'obeera maybe naye speaker wa parliament abantu bano bonna bajja ng'otudde n'abantu 145 buli munjira yaze sekabira yaze ne interest zewuwe zekatikamu Kiwanda yaze nezewuwe Busura yaze nezewuwe so at the end of the day bubanga tosobola kumanyika kyovola mu under commonwealth practice speaker is supposed to be dragged to the chair bakusika busisi ne bakuteeka mu ntebe naku zina akabonero ako bakakozesa bwana amala kati okulonda either basalirwa yaisemu oba Anitah Among yaisemu ku Friday ncha bagenda mu kwata bukwasi bamutuze mu ntebe akabonero akalaga nti we are still dragging you to the chair so basebo ne banye twabitunuliddemu ne tutunulira party loyalty omuntu yego teeka mu ntebe afana ati Anitah Among yes Anitah Among butuna history ye tabadde nnyo NRM okuvema bega yali wefudiso yo muwala sometimes president abadde atugamba nti yali kurareye emu nalengera abawanaga bana bawola abeerwa ababiri bakola ki kurareye tteeso nabuza nti mmwe maani tinza Anitah Among ndi wife disi nabuza bwe FDC ononye kiku kurare yange tyambadde nze kuwulira nga president w'eggwanga naye nze mvuganya nono gozo kubira kuba mkiseera ekyo president yali agenza okubira campaign owekitiibwa Akol Rose yali minister wa internal affairs kati yali muyara kati yali muyara naye Anitah Among of course afterwards Anitah Among yawangula constituency n'agiberamu so basebo ne banyabo lwaleero finally tuzze ne deputy speaker kati jowe twaviridde entebe twabali tumaze okuwa Anitah Among flaga y'obwa speaker naye akakwakulizo kali nti Anitah Among bamala n'awangula enkya obwa speaker ekifo kya deputy speaker kiba kibuli vacant yes ekiriwo ekiri nti Anitah Among ne b'omuwangula yasigala akyali mu ntebe ya deputy speaker tajirizayininga tewaliwo tteeka limugamba nti sooka resigninge but of course tugenda kuwangula enkya kati batumala okuwangula enkya Anitah Among amaze okuwangula waliwo entebe egendawo eri vacant yabwe deputy speaker kati kyetukoze olwaleero baga nti okuwerinda si buti kati singa enkya Anitah Among aba ayiseemu kiraka wa parliament nadiclaring ekifo kya deputy speaker nti kiri vacant tayebwa tumaze okukwasa wano beera bulindaala kati tayebwa tumuteeseteese nti singa Anitah Among amala okuyitawo tayebwa yakwata flaga yaffe wa deputy speaker oyo gwe mulaba ku gondi ku screen ekyo mukisa omulungi abantu bano bakozeeko bona ate oyo gwolaba yaliko mu nkambi ya Kadaga kati kyekisinza okutuyamba oyo tayebwa baali bapeyaringa n'owekitiibwa Rebecca Kadaga yali tayebwa Kadaga versus Anitah Among ne Olanya so kati mugundi zombi wavuddeyo eno omu noni wavaayo omu kituyambyeko mulowooza okwongera okugatta parliament olusuli ekitaaliwo naye mu byonna twagala kubategeeza nti newankubadde ebyo nawe ebiri twagadde nya tusaba nnyo mikwano gyaffe ab'opposition olw'okuba tulina our colleague ali mu coffin twagala nnyo okukikola nga tutuukiriza etteeka tulina okuorganizinga amateeka gonna naye nze naye ndowooza mu kyonna yes ayogeddeko ne ku badde bajemi olwayo batuuse ekirowoozo ekisookeddeko nga twakatuuka
batuwadde ekyozo president asose nayita baseke member nga yafunye petition okuva mu Northern Uganda ne mugamba ffe twagala tukkiririza Anitah Among ne twagala ekifo kya deputy speaker mu kisibeko olukomera kyo kibiri kya Northern Region first tubagamba nti kyemwogerako tukusobola kiko obadde mu lukiiko olwo Museveni lwayise oba otubulira luga member ate president abadde amiitinze bali siseke badde bamiitinze kati president yes nakyabuuza mu kabira kituufu bwe bamaze okumuwa petition n'agamba kangeni nsinkane seke isalewo ku petition yammwe gye mumpadde president atwetedde mu seke atwetedde petition y'abali yes naga kati tukoze tutya kino actually nzoma ayimire muga mukama wange president babadde bakwotinze ensonga ya yala sekabira agitegeerako kubanga akakoza gundi bwe yafa kasamba mwalimu ekigamba nti nno olwokuba nti yafa yali wa Central Region tulina mu replacing na muntu ava mu Central Region ne mugamba president kino tekifaanagana kubanga ono omuntu ali omu deputy speaker bire ebifo biri mukaaga era bwe twabironda nga tubidesignate nga nti kino kiina gwa mu western kino kiina gwa so kati kino bwe kitandika okukiringi facinga enkyo jja kusanga nga abakiga bakugamba nti nga governor bwe yafa ng'ekisanja kiina gwako oyina kuzzaawo either mutabani wa governor oba oyina kuzza mu kiga tulina ebifo ebitubaddeko abantu ba central tanduga nti nga sekandi bwe yaliko nga muganda wano ekifo kya vice president ekivanga wano tunga nti bwe tutandika enkola efaanana bwetu ffe nga national resistance movement enkola tetutunulya amawanga tetutunulya madiini tutunulya busobozi bwomuntu ati Oulanya tetumulondanga kola ensonga yali mu kyoli twamulonda lwa busobozi bwe nze nakulya kampeni z'Oulanya even when Nsereko yali yesimbyewo nga deputy speaker ekyo tekitegera olwokuba nti ate leero gwoganye okukiwa ab'engulu and of course kyenkugamba nti saamutunula okuwa w'engulu leero nze njogera ku leero twakimwa lwa busobozi twakimwa kuba w'engulu era omuntu yenna agenda okugenda ku kibu bwe tubanga tukyalimu olwokuba ndi waawano olwokuba kijja kutulemesa okugenda mu maaso omuntu vaayo ku competence yo weesimbe abantu bakuba akalulu ne batanatekuba olwokuba ndi wa ddiini gundi bali era n'olwayo tugguddewo n'ab'engulu babaddemu Ekiba Amusoni Obuwa yesimbyewo Owekiba Lilian Bell yesimbyewo babadde ab'engulu kumpi nga 8 batuusa kisaanaga naye kati nga bwe tulaba olw'okwagala tutambulemu tetwagana kuyingira mu campaign zino katulekere tayebwa oluvannyuma tuvudde mu seke information gy'owaayo oluvannyuma tuvudde mu seke ne tutwala erinnya lya tayebwa eri kokasiyo ne twaga nti bane abantu baddemu bano Babrick Ochelo bonna bavudde naga nti muganda wange Amos wa Agago naga no tukkirizganyiza era tugenza okudde tuziza erinnya limu lya tayebwa tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi Jacob Lukoli Oulanya agumuze mirembe amaaso ku ggwanga ye Honorable Kiwanda Godfrey Subi yali minister yali